nga amazaalibwa ga Kristo gakuba koli tunuulidde omutindo gw'ebyokulya ogusalebye ennyo n'ebicupuli ebyeyongedde mu bikozesebwa mu bulamu bwaffe. Abantu bangi bali ebintu naddala bye bagula ku maduuka ne mu butale nga kiviira ddala ku kubuzaabuzibwa kw'ebyo ebituufu n'ebikyamu ebitundibwamu. Emmere gye bazadde okugezaaza emmere bateekamu eddagala. Naye simanyi nti n'abakugu baamala kinoonyereza nti eddagala bwe likulira mu mmere eyo eba n'obulamu ate eri omuntu. Lwako abantu bwe batera okuguza tetuba na budde okwabayimba ebbeeyi nga wakimuza mu supermarket kyadde kya sinye 15,000 nosanga mutembera kiyimba ku 15,000 oba 10,000. Teri afaala budde tikansome ku bintu bino bye bakola ki bye bayimba. Omuntu akola ki kati bali olumala okumanya nti ebintu bituyiseeko nga babiweerezaawa tebagala kufiirwa nabo. Bannayuganda bangi boogedde engeri ennyama etundibwa ku midaala gye bagikipulamu n'okugikkakkanya omutindo ekiyinza okuviirako ennyama eyo okulwaza omuntu aba agiridde. Badru Tayo mu kubakulira abatunda embuzi ku Kimeme Livestock mu Kisenyi wano mu Kampala agamba nti kituufu nga bba abasuubuzi b'embuzi n'endiga bingi bamanyi nti bikyamu ebikolebwa bannaabwe. Baagala nnyo ssente okusinga okulongoosa omulimu era ekivuddemu ekyo bintu bingi ebitasaana mu mulimu gwaffe bikolebwa. Era n'agamba nti wadde nga naye atunda embuzi okufuna ekyokulya naye mwenyamibwa olw'abasuubuzi banne okuguza abantu ennyama y'endiga mu kifo ky'ey'embuzi. Ogenda n'olaba ebintu ng'amata ogenda ogawulira bagataddemu ebintu ebitali bituufu, omuzigo bataddemu ebitali bituufu, ennyama y'embuzi egattiddwa n'ey'endiga. Ebintu ebyo buli twali tubyawula. Ye Engineer Alfred Muwonge annyonnyola nti abakinjaazi okuliisa abantu ennyama y'endiga kyabulabe kuba endiga si kisolo ekyanisaanidde okuliibwa omuntu buli kadde kuba ennyama y'endiga eviirako omuntu okunafuwa obwongo. Kati oyinza okuba n'omwana ow'obwongo obukwata empola awaka nga balabala bafibeera nga obwongo obukwata mpola bw'omu endiga ate bugendera ddala. Abantu tebakyawuliza bulungi bye babagambye balwawo kubiwuliza n'okubiteeka mu mutwe n'obirowoozaako kyovola nti bakyakuba na nduulu tebakyakuba na ngalo babagambye obugalo. Onannyonnyola nti bannayuganda bafuna obuzibu obulala obw'okulya n'okunywa ebintu ebitali ku mutindo ng'ennyama obutunda n'ebirala. Kimanye nti babakamudde emicungwa givunda, bwe bakamudde tomato sauce avunda, naye bano obutavunda bamuteekamu nti ekitegeeza balina kyebamuteekamu butavunda ekyo tekirina bulabu eri muntu. Ate Sam Muyombo omwogezi w'abasuubuzi mu Kikoobo akkaatiriza ekyabasuubuzi okutunda ebintu ebiyiseeko ennaku n'ebyo bicupula ekyagamba nti abasuubuzi bakyettanidde nnyo ensangi zino kuba balaba nga lenkuba eyinza okubajja mu bwavu. Naddala abatundira eddala ebyokulya nammwe ababigula mulaba ekiro kya bulabe weekube mutima tokiguza mwana tokiguza muzadde kubanga obwo bwe bulwadde bugenda okusinga ddala okubeera obuzibu. Beegattiddwako abakulembeze ab'enjawulo mu butale abagamba nti embeera ereetedde abasuubuzi okukola kino evudde ku misolo egisusse ne ku kunyigirizibwa kw'obupangisa ssaako empisa ey'obuntu bulamu ewedde mu bantu. Omusanga local government emusolooza, n'omusanga agundi esolooza, revenue esolooza, n'omusanga ekizimbe basolooza mu ddoola waakolera, n'omusanga ate naye ebyetaago ng'omuntu ensimbi neewole. Abantu baffe bafunye obuzibu bungi nnyo mu kuyiiya naye ate abamu bayiiya ne bayiiya mbukyamu ne bayiiya nga bakosa bannaabwe mu bintu bye batunda. Omuntu waali walowooza okunyiga munne walaba munne amunyigeeyi naye amugyeko ekyokulya. Baaba ekitongole kya UNBS nga bakuliddwamu Godwin Murezi bakoze ekisoboka okulinnyisa omutindo naye nga bino byonna tebisobola kutuukibwako nga basuubuzi tebakwatidde wamu nabo. So ekyenjagala kugamba ba consumers kyetaagisa ne basooka ne batunulira ekintu kye bagenda okugula. Mathias Ssebwato yakusakidde guli eno ku Bukedde TV.